Oli mugagga, mukazi gwe musajja gwe. N'abantu b'omu nsi gy'obeera bakkiriza nti ddala oli mugagga. Amazima gali nti oli mugagga, kubanga buli kimu kyonna kye weetaaga mu nsi muno osobola okukyetuusaako. Oli mulungi, muwala gwe, mukazi gwe. Mu nsi gy'obeera bakkiriza nti ddala oli mulungi. Mazima oli mulungi. Era buli musajja yandyagadde obeere mukazi we, buli muvubuka yandyagadde obeere girlfriend we, era bandyagadde babeere n'ennamba y'essimu yo. Mazima oli mulungi. Oli mugezi, mukazi gwe, musajja gwe. Ne mu nsi gy'obeera bakkiriza nti ddala oli mugezi. Ekyo kikuleetera n'abantu okukwegomba. Bagamba kale senga mbadde nga ye, obugezi bw'olina tewali mulala abulina mu nsi ye wammwe. Mazima oli mugezi. Oli w'amaanyi, ne mu nsi gy'obeera bakkiriza nti ddala oli w'amaanyi, tewali akwenkana. Buli muntu yeebuuza okikola otya olw'amaanyi g'olina, era bangi abakwegomba. Mazima oli w'amaanyi. Naye olina ekikubulako mu bulamu ky'otalina. Newankubadde oli mulungi, newankubadde oli mugagga, newankubadde olina ekitutumu, kale oli mugezi, oli w'amaanyi, niye olina ky'otalina. Bwe bulamu obutaggwaawo. Alina omwana y'alina obulamu obutaggwaawo. Atalina mwana talina bulamu. Omwana gwe ntegeeza ye Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Bw'okkiriza oyo oba n'obulamu obutaggwaawo. Buno obulamu bwe tulina, ntegeeza buno obulamu bwe tulina obutaliimu Yesu, bwo bwa kaseera buseera ate bukoma wano ku nsi, kubanga bwo bwa ku nsi. Obulamu obw'olubeerera bwebwo obufuna nga okkiriza Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, okubeera omulokozi wo. Naye guno omubiri otuuka ekiseera nga tegukyali gugwo, gwa kusigala wano ku nsi. N'abalina emmundu baafa nazo, naye mwana wattu ne zisigala wano ku nsi. Weewuunye, abaalina ssente baafa, ssente ne zisigala ku nsi kuno. Abaalina obulungi baafa, obulungi ne busigala ku nsi kuno. Byonna bisigala. Weetaaga obulamu obutaggwaawo. Ye mwana wa Katonda Yesu Kristo. Alina omwana yalina obulamu. Mukama akumpeere omukisa.